Nze Nakirijja Yunia Naume. Nze omuweereza wa Buganda Land Board atwala abaweereza bonna mu bendo erya Greater Kyaggwe. Greater Kyaggwe mulimu Masaza, Kyaggwe, Buvuma ne Bugerere. Enteekateeka yaffe eno eya Wetereeze yagendereddwa okubeera nga twongera okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaawandiisa n'abatannaba okubeera nga beeyunira offices zaffe oba amakakalabizo gaffe wonna we gali okukebera ebikwata ku fayiro zaabwe, okwongera okwapudeetinga ebiwandiiko. Waliwo enkyukakyuka nnyingi nnyo ezizze okuva abantu ba Ssaabasajja Kabaka bwe baawandiisa mu mitendera egy'enjawulo, okuwandiisa okwa bulijjo ne okwekikungo okwaliwo, nga ebintu bingi bikyuse. Ekisookera ddala we twawandiisiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaali abasinga tebalina nnangamuntu, naye olwaleero ennangamuntu kimu ku biwandiiko ebinyweza obukakafu bw'obwannannyini ku fayiro era ne biyamba fayiro okubeera nga tezitaataaganyizibwa oba ebibanja by'abantu. Enkyukakyuka nnyingi ezizze, abantu abamu bawaanyisiza ebibanja, abamu baawandiisa naye tebakyaliwo baafa, naye waliwo abaasigala. Ate era mu kuwandiisa okwo mwalimu embeera y'okubeera nga abantu abamu tebaaleeta biwandiiko byonna omulundi gumu, era tugenze tubakubiriza okubeera nga babireeta okwongera okujjuza fayiro zaabwe. Mulimu ensonga z'enkaayana ku ttaka ennaku zino. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bali mu masanganzira tebamanyi kyakukola, n'olwekyo twagguddewo omuwaatwa oba akadde ke twabawadde okwongera okubeera nga beebuuza ku bannamateeka baffe okubeera nga bamanya ekyokukola ku nsonga z'ettaka, bongere okufuna ku magezi butya bwe basobola okuvuunuka emitawaana gye balina eyo ku ttaka n'ebintu ebirala bingi. Tulina bannaffe abaasasula busuulu dda nga tetunayingira mu COVID, katugeze ku muggalo, era abasinga beeyunidde nnyo ofiisi zaffe. Ate n'okumanya enteekateeka yaffe empya ey'okusasula busuulu, ey'okubeera nga kati ssente tetukyabawa lisiiti eri mmanyo gye twawandiikanga mu katabo. Olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi bakakasizza nti ddala ensasula ya busuulu yakyuka, era obwo obutabo tetubulina okuggyako alisiiti ze tugaba okuva ku head office. Bangi basanyuse era beeyagadde nnyo okulaba nga balabye amannya ga fayiro zaabwe ku mutimbagano, ne kibawa amaanyi ne confidence nti ddala ebibanja byabwe bikuumibwa bulungi era butiribiri. Tukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abatannatuuka ku kakalabizo oba mu bitundu byaffe bye tuteeseteese okubeera nga bakebera, era ng'enjogera bwegamba beetereeze, batereeze ebibanja, batereeze fayiro, tusobole okutereeza enkolagana n'empuliziganya wakati w'ekitongole kya Buganda Land Board n'ab'ebibanja. Mbeebaza abajjumbidde abantu ba Ssaabasajja, neebaza abantu b'e Nakifuma bonna gye bali, n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka okukunga okulungi kwe mukoze okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka tebaasigalira mabega ku nkyukakyuka zino.